Boss, lugalabi mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa. Ne UNBS yakonamu duststamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 228. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nnyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Tuyina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tuyina ka water syrup nga kano kasumulula tap. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti pills ezijjanjaba infections ez'enjawulo. Nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tuyina slimming pills nga nammwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakuggulirawo emikisa. Tuyina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira abasukra Herbal Solutions katwe ku noti 751 84 43 14. Beba Shukra Herbal Solutions katwe. Oyagala Lukwago ave ya chekingewo ate nga siku checkinga kuchogera ko bugezi kufuna buwagizi kubanga mami Lukwago ayinaka akokodyo nti okwakola ne bali uli mu kizimbe kye kimu nabo yita idi yogera naye mugambe mpisiza omwana wo gundi ne gundi kola recommendation ulaba nga waliwo kyotateredde gendo ze mu kanso obanyonyole ulaba nga tekimukoze tekimala muwandikire minister ni nodawo nolwanyisa abantu ng'olwokubanga oyagala popularity abana Uganda linamwe mutugyeko lugezigezi olwokulowozesa abantu nti no be bakola bokka olwokubanga bavudde ne balwana bajja genda mu maaso nga bamala emyaka nga tebalina kye babakolera. Let us demand rightful things that can change our country. Omwala gwaffe mubi muyimirire mugambe omwala mubi mwekalakaseeko mugende ku kanso mugambe lwaki omwala mubi mulabe bati bagukole muteekeko pressure mukiteekeko ku kanso. Sikunga bantu njagala nkwate bulungi sikunga bantu naye banna Uganda tuyina lwaki omuntu avaayo n'agamba nti President Museveni mubi era tugenda ku nguudo twekalakaasa n'atavaayo kugamba nti nno omukulembeze wange ku kyalo mubi lwaki tuyina omwala ogubadde ebbanga lyonna gwe kanso gwe Lord Mayor olina okubanga right now oyita chairman bonna bawa NRM basi wa NRM n'otula nabo n'oreflectinga n'ogenda mu byalo byabwe n'ogenda emulago gende bwayise gende Rubaga gende Machide gende wa kolagana nabo nga waliwo streamlines kakati oli agenda gamba kaseta sola bwa meya ani yagamba wasomera ki ati nga lwaki Kasuku nga lwaki nasomera kola ki Kasuku nzo nali nsoma sasomera funa sente okitega kingamba nasomerera kuweereza gwanga lyange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tusinzidde wano mu Kampala Central olunaku olwaleero. Nina guest abasinga simanyi bamumanyi. He may be a new face to you on this channel because he has never been here before. Yeah. But boom, here he is. Omukulu Kasirye Sendagire. Oyina lyeri ekisiraamu? Kasirye Sendagire. Muhammad. Yes. Salam alaikum. Alaikum salam. Ate abasinga n'obungi bamanyinga ddoboozi ya President Museveni. Bakumayinga eddoboozi ly'eggwanga. Bampulira bulizi ku radio, ku radio, n'abatono abandaba ku TV. Eddoboozi ya President Museveni. Yes. Siri mukozi wa president. Toli mukozi we. Siri sikola mu State House. Siri PR we.
kati waki weyita eddoboozi ya president sikipya abantu bazze beeyita amanya nti nze ndi musaayi gwa Bobi Wine kati gwolina buyinza kyokuŋŋaana okugamba nti ndi ddoboozi ya president Museveni wadde nga siri sesoogeredde sigamba nti no ndi PR we wabula okubeerawo kwe n'okuvaawo kwe tulisigala tumuwa ekitiibwa ffe tulisigala tumwagala ekitegeeza gwe owagira Museveni okwegamba nze mpagira nnyo president Museveni waliwo ekifaananyi mu kalulu bagenda ne bakuba muzeeyi ng'alinga art piece kalulu kali ka 2016 actually ka art piece ako kakola nnyo naye nga olabira ddala muzeeyi omanye ekifaananyi kya president Museveni kyava mu kubeera nga muzeeyi buzeeyi nti akuze wabula kiraga engeri gy'astrivinzeemu eggwanga walijje n'okuliteeka just mu kifaananyi bufaananyi nga ayimiridde buyimirizaawo olaba newaba atambula newaba mu saati ye enjeru ng'omulaba atambula olabye ddala nga he has moved a journey where people have failed to appreciate him kati we wali obuzibu we wali ekiruma kwegamba mwe bakiweeweesi asaagala ate kuweeweeta anti kuba engeri gy'oyogeramu kintu kwegamba njiwadde omuliro simanyi ngeri gyenyinza kunyonyolamu nze nali mu kalulu sometime back naye na realizing ebintu bibiri nga nze Kasirye ekisooka nemanya nti ndi wa NRM naye siri wa NRM because kyekibiina wabula ndi wa NRM kubanga nafuna special attachment nze kasa nafuna ideology ya NRM omanyi kye nawulira nagamba singa abasajja bano bazze mu kiseera kino nga banoonya bayeekera naali bayunzeeko ye special attachment gye wategeera ideology yaabwe nali nyingidde ng'ayingidde ekidiini mu kutandika do you still share the same ati kati that spirit omuntu wabeera nga Kasirye kubanga sinze nze kaliyo mulimu abali mu NRM nga balaba mulyo nga balya nsimbi Kasuku tebakulimba teriyo yali ayingiddeko mu byobuyeekera ng'ayagala nsimbi President Museveni singa yagenda mu buyeekera ng'agenze ekigendererwa kyakufuna ssente teyali mazeeko lugendo oba yagenda ng'ayagala buyinza obuyinza bwe bugirako okulya yamanya nti because one maybe the available options at the time kwali kugenda mu nsiko nga kyekijja okwanguwa nti bagenda mu nsiko amobilizinze ekimala alabye weakness ya gavumenti eriko kubajjukira yali mu gavumenti naye kijja kunyanguyira okujjako gavumenti nsobole nange okufuna akasente omusajja yagamba yatandika okulowooza okukyusa abantu benga n'emyaka 14 yewe yagamba natandika okulowooza politician sesiga nnyo bigambo bya politician balinga ba motivational speaker akugamba natandika n'ennyanya 5 n'omugaso nange nziyina nga sitambula andi kakati tekirabira ku Museveni yekka tukirabira ne ku baana baffe ku masomero gye bagenda nti osanga omwana for the fact that omwana we asobola okuyimirira mu bangi n'agamba nti abange nze neesimbyewo ku bwedigaalo ate ng'ali mu P4 waliwo amaanyi Katonda ge yateeka mu muntu aga leadership agatasobola kunnyonnyolwa ensonga ezimu lwaki President Museveni bamwesiga bali abaasooka naffe abazzukulu kaŋŋambe mu bazzukulu be naffe tumwesize lwansonga akyalina omumuli gw'obuyinza Katonda gwakyamuwadde naye kyasaagala kulaga kyekino omanyi ebiseera ebisinga president wabeera nga ye mukulembeze n'wabaawo abantu ŋŋanza bajja ne bamwogerako omulabi oba oyo andaba abalowooza nti omwagalako kaseete naye anti kati ku bintu ebigenda mu maaso the high costs of living and what do you feel the government oba president akyali ku mulamwa akyali ku kyamutwala mu nsiko nga tukyalina kuwamba abantu okukola ki olunaku olwaliro abantu gye beebuuza yes oli ddoboozi lya Museveni but is he still ku kiri ekyamutwala mu nsiko kasobola laba nti tukola live eno naye omuntu okulya obuuliza erinnya Museveni n'awulira kigambo NRM agamba bano baatutama n'atawulira details ndala naye manyi lwaki naye nga ndi Munnayuganda ofuna kyenkugamba ekireetera omuntu okukola ekyo gy'emirembe Museveni gyaleeta emirembe girina kye bayita disadvantages wobeera n'omukazi ng'olina girlfriend buli woowangaala naye aba tannakuyiga kukuvuma okitegeera kyentegeeza abeerawo obanga wakamufuna ng'amazima asobola okukuvuma naye nga tannamanya nga tannaba kuyiga muyita ntya era ayinza reacting atya era kifeesi ye okusinziira weeri wemugamba nti stupid ayinza kureactinga atya so kati
omuntu okubeerawo ng'oli mulungi gyeri, you are being sweet to her. Nkireetedde mu ange eyo. Trust me, the more you become sweet, oba oyagala oba toyagala, ne mu bantu ajja kugamba mbwaggwe. Ochaka kyengamba kati the disadvantage gy'ebirungi by'omuwadde kati ekibuna kino nti emirembe gye tulina emingi kati era kyovula banga nzikati kyengenda mu maaso nga njogerako. Sigamba nti Kasirye alina ssente nnyingi lwa President 70 alina ze yamuwa. Sigamba nti no NRM ina ekisawo kye yampadde. Ffe tetuliibwo okukolerera ssente kuba ssente ziggwaawo. Niwo okola ebirungi abasajja abali mu mulembe gwa Amini n'Obote abalinanga amaanyi abalinanga amayumba ag'amaanyi ku ssaawa zino woyitayo olaba nga ne fashion z'ennyumba zaabwe zaagwa. Actually n'ettaka lyagala kumira amayumba gaabwe. Ennyumba yali ennene nga ngugugumizivu. Bw'ogendayo kati kulaba ku ssaawa zino ogamba ng'eyimpa ye nali simanyi nti eyimpa ye weeti. Kitegeeza nti ebiggwaawo n'ensi etandika okubimira. Okitegera kye ntegeeza. So ffe kasi tetuli ku ekyo, ffe tuli ku transformation nti kiwamba abantu waali. Ofuna kye nkugamba President Museveni ne gavumenti ye reactinze etya. Evuddeyo negamba nti abange be baawamba bwekibanga baabawamba ensi tewamba wabula ensi ekola arrest. Twaba arrestinga naye bali twabakola ki? Tetwabawamba. Awamba yoyo ayingira n'akwata Kasirye nga ne gavumenti temumanyi. Ate era Kasuku n'agamba nti CMI wejja nekwata. Ofuna kye nkugamba kkiriza oba gaana balina okureportinga to any police station. Besi gye bamukwatanga n'owulira nti bamukutidde wano ne bamutute ku police ne bakola ki? Kasirye. So those are called arrests. Abantu abatulaba olowooza banakkaanya naawe kuba nange mwennyini akolako interview ebintu ebimu byogera sikkaanya nabyo. Enkwata gye bakwatamu abantu ebiseera kati yembi nze sikiriziganya. Emirundi mingi tulabye aba opposition nga bavayo okuwanjaga ne baga nti baatutta abantu tetumanyi gye bali bamala kuba kerere abantu ne baga nti giffe tubayina nga teboogedde. Saagala kubeera nga mwogerezi wa bibiina bya siwa NRM oba saagala kubeera mwogerezi wa CMI. Asiri mwogerezi waabwe tebampanga ku ssente naye nkyogerera mu ango entuufu omuntu gye njagala ategeere nti omuntu we bamukwata wa CMI nze ango kama ndi mu katabo katuufu kendimu gw'oli ku tteeka nga bwe lyandibadde nga bwe kyalibadde but kati question eriwo because we know procedure nga bwe yina naye abantu bo-defendinga kati wano President Museveni ne gavumenti ye ayo se defendinga nze njogera nga we kiri wano gwe kirina okuba mu America gwe kirina okuba mu mawanga but is it happening here? No, amazima Kasuku gaiga kankubulire amazima gali nti CMI oba security organ wekwata mu mazima lwakuba nti no perception abantu balina already kye balina muki mu mazima naye mu mazima CMI wekwata oba ekitongole kyonna wekikwata kikweyanjulira mu motoka eyo yennyini bakweyanjulira. However mu operations zaabwe jjukira balinamu kye bayita okutiisa omuntu for information nga balina kye baagala bagenda kuteekawo avenues zonna okulaga nti nno obulamu bwo buli mu buzibu. Okay? Nedda kati ndi mu art just nkulagako nkupaintingira kifaananyi. The mere fact that we are seated here. Yes. Drone nejja nempeakinga forcefully. Yes. Ne bankanyunga mu drone. Yes. That is also wrong. That is wrong. Era kati nze enkwata gye bakwata kye nkugamba nti nze Kasirye sikola ki CMI yali badde ino omwogerezi waayo nti buli gwe baali kutte baali badde bayitirawo bannamawulire ne bagamba tukutte gundi ne gundi olw'ensonga weti ne weti. With an arrest warrant. Yes, simu yalikoze eki? The problem yange nti we don't care even if people talk. Newe munayogera fere tufaayo mu government ya. Yes, kati kyekinkola obubi nti omuntu tutuse mu kiseera emyaka 3 gino gina President Museveni gyabaddewo tutuse ekiseera ng'alina okumanya nti abantu abamugoberera bawangalidde mu mirembe kati emirembe girina engeri gye kyabakyusaamu emirembe girina obuzibu bwagyo. President Museveni kyatakola ki kyebatannaba kutula wansi nti emirembe jjajja zirina positive ne negatives kati negatives zaazo gavumenti ya President Museveni gyetanabakola ki kulaba kati kiringa nga ku Gaddafi yagenda n'ateekawo emirembe mu Libya emiyitirivu naye emirembe gyo gyamufuukira ate akabasa. Tetugambye nti nno omuntu beera muzito beera muzibu siba abantu batte tetugambye nti kola ekyo naye beera munnayuganda naawe be part of the country. Otegedde ango yange nti wadde goli head of state but be part of the country. Kubanga
leadership etandikira ku kigambo family. Kasuku family erimu family kigambo family kirimu obukakamu. Kigambo family kirimu okugumiikiriza. Omanyi okugumiikiriza Kasuku teri agumiikiriza okujonga agumiikiriza kizibu. Nkubeewaawo nnyo buli woleeta ango y'obugumiikiriza oba ogumiikiriza kizibu. Kati olaba nga ku ssaawa zino bannakampala bagumiikiriza meeya emyaka 10 n'egyo Elias kitegeeza bannakampala balina okunyigirizibwa okw'omunda. naye abantu nga baagala Elias ate kyekugamba bamugumiikiriza. Ate omanyi lwaki bamugumiikiriza? Kubanga balowooza gavumenti yebanyiga. si Elias Kati ekifaananyi kye bakijjeewo. for you think ani anyigiriza bakampala. Omanyi nga wonaabeera ne mama mujja yo step mam nga step mam wanajja kulaga nti noyogerako ne kitaawo naye nga wamutuuza mu kisenge agamba omwana oyo nga alina empisa embi tagwana kuweebwa. Kati gwe obusungu ojja buteekanga ku kitaawo. kumbe step mam yapikamu. So kati wano wetutuuse wensinga okwagala. For you feel Kampala's problem is not the central government but rather the mayor. Yes. How? Perception yaffe gye tulina obuzibu bwe tulina nga bannayuganda. Bannayuganda batuka ku point egamba nti no obeera wa NRM oba mulabe wange. Okusinziira ku bintu NRM byekoze. Ate no ziva ku kyekyo okusinziira ku bulamu bwo bwa bulijjo bwa butambuza. Kubanga NRM byekoze. Waba naye ne NRM emyaka gino egiyiseewo ng'esatu. Waliwo ebintu ebibaddewo mu gavumenti eno n'ogamba bino biki? Ate kakule Kasuku. Ekisooka Kasuku nga tunaba kutunulira kubanga singa enkugambye nsagala kusiga kazigo. Mulimu ebintu bye tutambuliramu nga bizito. For example, Kasuku omuntu right now abavubuka majority oba ali mu Uganda oba tali mu Uganda. Wabula wabanga mu Uganda. Kubanga gye bali abali mu England abali omanyi lwaki abali mu diaspora banyiga nnyo n'okusinga abali wano. Madde simanyi. Omanyi lwaki? Gomanyi lwaki abali mu America no awulira bulizi nti Kasirye wa NRM awulira nga ayagala kuyuza. Ayagala nakulemya mu state mwoli. Omanyi lwaki? Kubanga ayina we yatandikira mu Kampala byali bizibu n'okufuna ka passport yako kugenda mu nsi gyalimu. Kyokka wagenda mu nsi gyalimu alaba ng'ensi eri fa better naye ate ayina kukola nnyo okulivinga mu ensi. Kati obusungu bw'ayina olw'omuzira gumukuba sente yesa afuna naye embeera condition takyalina na mukwano. Abasajja abakazi bawangalira ku sex machines. Ebweru bawangalira ku sex machines. Olina wangalira ku sex machine okumala emyaka 5-10. Kati obusungu obwo ngagamba nali badde ne Kasuku kyange Kampala abuteka government ya Museveni ntino omusajja omutatukoledde. Tugende maaso. Kati teriyo wa diaspora era nga mutufu otula wansi n'omuwuliriza owulira nga alina ensonga. So they feel like enough is not being done here. It's not done. Okulaba nti ensi transformingibwa okutuuka ku level ya beri gye bali. But why is that so? Ati perception ne bali gye bali eri gye bali. Balina perception ngeri gye balabamu ensi yaabwe. Kati abaffe wanene mu Uganda. Kasuku ku ssaawa zino ovaayo n'obanga ayogera ku mukulu Elias Lukwago. Kasirye Sendagire mwogeddeko. Bannanga omusajja bamuwalanye. Ndowooza bakawadde ssente, bakawadde kajjeka mu kamulumbi. Kwegamba ne babeera defensive naye nga tebawulidde nsonga na kubeera objective ku nsonga zange ze mba ntaddewo. Okyagala kye nkugamba nti nno nze Kasirye sisobola kulwanyisa Elias Lukwago. Ebitugatta ne Elias bingi. Musiraamu nga wendi omusiraamu. Ofuna kye kugamba? Muganda nga wendi omuganda. Naye anti kati wano ate otulaze. Yasoma nga wendi nga we nasoma. Wasoma mateeka na. No, nze nasoma procurement ne information management. Kati anti ogambye wano. Era nina degrees biri mu ekyo. Nti ebizibu bya Kampala si central government Elias. Yes. Kwegamba kati tokyogedde mu mutima gwakuba nti tomwagala. You are just stating era ku ssaawa zino I'm reminding him mujjukiza ku budde buno tukyamujjukiza ne singa n'abatakyusizza ku kye tumujjukiza kubanga alina okutegeera nti waliyo abantu abalaba mufaanana nga nze. But Kasirye, how is Elias Kampala's problem?
kyobuziza kirungi for the fact that mayor asobola okuvaayo n'agamba nti no ekizibu kyange Museveni that is already a problem but yeah nti President Museveni we yalinga ajja ekisooka is a revolutionist ye musajja yakera ku macha n'ayingira nga tebamwadde kalulu bamuwa akalulu wulira kano teyayingira lwa kalulu ako anti bamubba anti kyekyo teyayingira lwa kalulu ke bamuwa yayingira already nga ina ambition ey'okutransforming ensi kama mbaya niki nimbaya kati omuntu watyo singa abazze mu nsi ngobanga following the history si muntu sigwe muntu goyinza okukanga obukanzikanzi wabula azze asanze ensi ina billion meka 5 ampulira a transforming the ensi right now tuli mu trillions of money katika kusoko kankubulire President Museveni omulaba tebakulimba nti nakazanyo ka management yensi akakola yekka tasobola kakola yekka mulimu abazungu yasoka na convincing abazungu ewulya kyenkugamba okubanga basobola omukiririzaamu ompulira obuto quickly attacking him so njagala kujja ku nsonga eri gyombuuziza wali njagala nnyo okumanya wali ogambye nti kasita Elias agamba nti ekizibu kya Museveni awo bwennyininyini bwe buzibu obusooka butya nti Kampala nga yo ekisookera ddala nkugambye eyina budget ya KCCA erimu billions of money nkugambye luli president yajja ng'asanze waliwo billion 5 naye kati Kampala nga yo KCCA eyina billions of money wabula reflection ya KCCA emirimu gyayo kekibe mu malwaliro ga KCCA kebe mu masomero ga KCCA kebere mu bulamu bwa bulijjo abantu gye bakolera mu butale kebere ababoda gye batambulira mu transportation bino byonna byenjogera ku Kampala obula kyenkugamba to reflecting a sente za KCCA zefuna nozo reflectingira ku mirimu gyayo sawa zino Kasuku obanga olina gye wavudde ng'oyita mu Kampala obanga ogenda ku mulimu obanga omuyitamu buyisi sifuddeyo oyiseewa wabanga ogeze wakisekeno wansi ojja kusangayo abami n'abakyala abagezaako okwera enguudo okay wotambula n'ogenda ekawempe Rubaga mu bitundu ebyo ogenda kusangayo abagugola emyala kitegeeza nti okesisi ogifiiringira only mbakilininga ekibuga mu kiseera kino okay so what simanyi oba otegedde waawo sinakutegeera bulungi you can only reflect KCCA's work ku mirimu abana bakajo zebakola kyokka ate meya avuddeyo agambye nti nno mmwe abakola emirimu egyo mujja kufunanga siringi 600 olunaku kilo ya sukali ya 15 mwebyo that's where my problem is nzo obuzibu bwange buli awo kyokka ate mmwe benyini mmwe ne musigala ng'era mutembeeta kati Lukwago yasasula abakozi abo kati Lukwago mu kubeera nga is a politician yali badde ate ayongerera ddala okutegeera obulamu bwa bulijjo abantu be batambuliramu nze kino nkyogera nnyo nti ogenda Bungereza onfuna kyenkugamba omusajja n'omukazi ali ku street meya abamumanyi erinnya kati oyagala naffe Elias wana atumanye amanya ayina okubanga amanyi details za mukube okufiiringa nti nno tulina atufaako nze tosobola kwogera ku kigambo nkajjadde ebizibu biweddewo Elias Lukwago yali badde for now ku budde buno owulira kyenkugamba kati kankwacho kulabira kolaba agende fabusisi omanyi akola obulungi mu government ya President Museveni n'ayogera amazima gwe bajjawo kati nange kyangu nnyo omuntu okunzijawo ananzijawo tagenda kuba opposition oba muna Uganda ampuliriza anjagala oba atanjagala ananzijawo agenda kubeera mu system kubanga abantu tebaagala ayogera maki mazima kati kitegeeza nti asigaddewo oba oliawo ate akolagana n'oli anajjawo Kasirye kati wano Kasirye sinakutegeera bulungi wano wogambidde nti problemu ya Kampala Elias si Museveni noga nti why because Elias agamba Museveni yakola ki Museveni bwe buzibu kati gwe noga nti awo wasinga okuva obuzibu example gyompadde ontwalidde mu bakirininga nti ye Elias yennyini agamba abakirininga babaweka kaaga so keka sente akaliwa kaweebwa ate nga be reflectinga billions za sente so for you say billions za sente you say KC has a budget of billions yes but they are not reflected in the work being done kati gwera bayo kankubulira kino ekintu muganda wange njagala kuzaako mabega olaba Jennifer Musisi bannanga omukyalo oyo sigamba nti yali ayisa bulungi abantu kati technically yali ayisa bulungi bantu omulimu ogw'abantu gwali gwa Lukwago okay naye technically
when it comes to technical wing Jennifer Musai n'ekintu kye yalekawo nti kiri siini nti enguudo zonna zakolebwa amatala ne gateekebwako enguudo ne ziteekebwako buno omanyi buno bupeva buno bubloka bwe bateeka ku bimuli ne biteekebwako ebimuli by'e Kampala ne bikolebwa bitya ne wali ku kumpi ne KCCA rather kumpi ne KPC siganye sente nyingi akakantu ke yateekawo ka fountain kali ka sente nyingi era auditing yalina okubeerawo ekyo kibi ompita kye nkugamba wabula yakateekebwawo reason ku beautifying nga kibuga kakati meya niwe twalibadde mu season yone yenkuba nze singa Kasirye mbadde mpeereddwa omanye banakabala balina endowooza nti obwa meya bukizibu nnyo mu hierarchy mu organization yonna mu hierarchy obula kye nkugamba oli bamuyita Lord Mayor alina bameya batano balina okolagana nabo mu division z'ettaano eri waliyo serungi yani ene kawempe omwami we kawempe yani erinnya lye wa NUP bamuyita musajja walo derabidde erinnya lye kati ekawempe waliyo ekawempe waliyo oyo eno emachindi wali yani Mulyanyama erubaga waliyo ye omanyi lwaki tobamanyi beeraze omanyi lwaki tobamanyi deni owennakawa yani omanyi lwaki tobamanyi kubanga the politicians bava mukolera omuntu obuzibu obuliwo nti abantu bafuna office bafuna fayiro nyingi nnyo ku matebozi gaabwe kati fayiro ezo ne balowooza nti ne bagala okulaga abantu nti tukola ku mmwe olwa fayiro zino ne bekeepinga busy ma office abo ne batafaayo ku biki bye baalikoledde abantu ebituufu nti ku ssaawa zino Lord Mayor yali badde yakwatagana dda ne weather focus ya Uganda kubanga gyeri entebe aba weather focus n'abagamba Kampala the prediction ebigenda kutambula bitya but they say the Lord Mayor does not have that much power ye akoma kuku na forwarding eri technical team to implement tata wange eyo perception ndowooza nze nkugambye nti Lord Mayor olaba omukyala musisi kyali akoze yagenda n'ateekawo Kampala festival omanyi Kampala festival kyali etegeeza okusikiriza ba investors abalala actually yali etandise okubeera tourism attraction eri amawanga amalala nga olaba zi Brazil omvula kye nkugamba it was a good setting Ebya Lukwago kyali badda maintaininga mefe wano obuzibu bwaffe nti Kasirye azze tayagala kulaba Ebya Lukwago byabadde akola birungi which is dangerous buli mukulembeze ajja tayagala ku appreciating oli yaliwo ebirungi byakola it is dangerous omuntu mu appreciating ko buli woyogera leta history we Kampala awo Museveni watukubidde kyo olaba nga President Museveni ebbanga lino lyawangalidde mu nsi eno teri speech gyali ayogedde however nze mukulaba kwange kubanga nze nkugambye ndi Munnayuganda n'emyaka ejange nkyagoba emyaka 3 mu maaso ofuna kye nkugamba nze appreciating a fact that NRM kugamba Uganda eringa yatandikira ku 1986 Uganda yali badde etandikira okuva olunaku lwe baatuwa independence ofuna kye nkugamba twali badde tutandikirawo okulaba achievements of bad governments ne good governments Amini niwe yali baddenga Amini tomulaba nti bagamba nti mubi Amini the good thing that he had kyali ekintu weki yali pan-Africanist mbuuza atya nti Amini we yajja ompulira mu 71 government buli kasente ke yasanga mu government yakajjayo n'atandikirawo okukola ebintu byalaba ebungereza n'agula ennyonyi okitega kyentegeeza n'agula ennyonyi n'azimba amalwaliro ng'agezaako Uganda okugiteeka ku ssa ensi yonna kyatamanya kyeyakola tekyali planned kati era ekimu ku byasula Amini si kumugoba nti yali munafu mu magye technically mu magye yali w'amaanyi naye kyagobya Amini yali talina ssente esente zaduka ekisala ne zimuggwako ensi yali egudde nga tekyalina kasente kadale gavumenti ya Museveni eyina ssente alina obuyinza ebuyina ssente ze zikuma obuyinza ayogeddeko sente gavumenti eyina sente nina obulumi bumu siina nvi woneetegereza wabula nina ekiwalaata kyajja juzi ennaku zino abaana bakulibwa ebiwalaata ku myaka 23 oba obulwadde emyaka 23 oba oyina stress ebimu kubeera ekiwalaata stress naye tosobola okubeera genetically born like that kisoboka naye nkugambye majority when you overgo abavubuka tebakyalina nviiri ku mutwe
abantu abavuga balina stress because bakibagala because tuli under high cost of living. Kati nze nina fear, but is the government willing to do something about it? Ati awe nkugambira nti wali obuzibu. Nina fear emu muganda wange nti government erina okulowooza ni ku mwana wange gwe nazadde si kumuwandikako kumumanya bumanya. Kati obuzibu bwaffe bwe tulina nti government etumanyi naye tenatulowoozaako kimala. Waliwo kye bayita planning. Waliwo omwami Joy gwe nabadde naye ne mugamba nti nangamba twali tutwogera ku education sector. Mpulira muganda wange ne mugamba obuzibu obuli mu government kati omanyi government ziri ez'abazungu ezakolanga zagendanga ne zifulumya abaana mu kusoma ne ziteekawo education nti nga olaba UPE, UCE, USEE. UPE bayinanga selection ya governance nga bayina bayina okukomya abagezi be basukkulumyanga okugenda mu secondary kakati ne bakola government ya planning anga nti bana abagezi bagenda okubeera abakulembeze b'abaana abasirusiru abaddako era ne bana abaddako banga waliwo gauges bano bagenda okukola degree bano bagenda okukola diploma bano ate bagenda okuba bakirina certificate kati selection y'emirimu chobola nga abeda tebakifiringa ngante walinga miki bo bawulira ngante waliwo emirimu ne kati right now secondary schools nyingi right now universities nyingi n'abaana bangi kyokka teri miki mirimu kyalinga planned mu education sector njagala kuva mu governance ensonga yange ya Kampala bana Kampala Kasuku Kampala edda yalinga glory city ogenda Kampala watukanga mu kyalo olina kubuza mini price eri etya ogenda waffe Kampala a glorified city ofuna kye nkugamba nemba dox yajimbako Kampala oli otya Kampala ebizimbe byali bitono naye kyali kibuga kiti kirungi kyali kibuga kiyonjo kyali kibuga kirungi omanya kyalireeta ekyo walingawo governance eyali plan bulungi ng'ekigendererwa abasajja bali eri abedda Kasuku bali tebagenderera kulya ssente abasajja bali bagenderera kukola ggwanga kati onako olwaliro kyoyagala nti abantu abaliwo abasinga baagala kulya ssente era nampuliza agenda gamane Kasirye ayagala ki ssente ebimu kubisirisizza kankubulire Kasuku it is naturally mu bulamu bw'omuntu kizibu nnyo omuntu okubeera meya emyaka 10 ng'ayina ebyobugagga bwe ebimala mu nsi ayina akedi ayina hostels ayina osina kye nkugamba ye kennyini broker kubanga abagagga bonna bali mu Kampala we bafa ebyobugagga bwabwe bisinga biba bibemikiddwa bidda mu banyene byo njagala genda mpola nkugambye ye kennyini broker sigambye nze ngambye office kubanga office yesinga okumanya poloti z'ekibuga naye kye njagala okubuuza kati Elias anaakola atya nga batugamba he's just a ceremonial mayor be babagamba neki kyalina okukola nkugambye bino ebintu wammanga mukulu Elias Lukwago alina okubanga right now akolagana ne Ministry of Trade okuplaningira ate ng'akiragana okukiraga nti bannange nagenze ku Ministry of Trade twayogedde nabo okulaba abantu baffe abawansi naye kati Ministry of Trade ne mu Uganda eringa etaliiwo gwe siriikirira olowooza eriwa kasita privatization yajja ompulira Ministry of Trade nebanga evuddewo kubanga Ministry of Trade yalinanga amaanyi ng'ekolagana nnyo ne ba Asians abalinanga zi factories kati ng'amaanyi gayo egapiikingira awo ne Ministry of Trade naye lyawe eri confused temanyi nkole mulimu ki omutuufu ne Ministry kati singa kubuuza ku saazo nenkubuuza Ministry of Trade yaliki ng'ovudde ku Ameria Kyambadde gwali omanyi tomumanyi lwaki ne PS mumanyi ati omumanyi kubanga ate goli munnamawulire ne munnayuganda ali eyo ku ground bannakampala ku saawa zino baali badde bamanyi Ministry of Trade kye bakolera ba small scale traders omuna kye nkugamba muganda wange Elias yali badde right now akolagana ne UIA Uganda Investment Authority yali badde yateekawo team ompula kye nkugamba okugenda mawanga amalala okubanyumiza ku Kampala njogedde kubanyumiza nga tabanyumiza maziga ga Kampala n'abantu badduka batya na gavumenti banyiga etya yali badde agenze China yali badde agenze Singapore yali badde atulaga ku plan eziri mu bigo ebyo ebiri wano ompula kye nkugamba bameeya be bali badde bamunyumiza nti kati bwayiise twagala transforming mu myaka 3 twagala kubanga bwayiise bamulabanga backward emulago twagala wakyuke weewati but is the technical team willing technical team ye implement so Lukwago kubanga biro byogera abigambye abyogedde but is the technical wing willing to implement era Lukwago akolagana ne technical wing oba oyagala oba toyagala era alina okukolagana nabo anti wulira kati wabanga akolagana nabo technical wing niwe yali badde teyagala kubanga olala ne mu technical wing eyo waliyo obuzibu naze n'ebintu byesikolagana nabyo nkugambye nasoma procurement
ekyasomya procurement namanya nsigenda funa mulimu quickly mu private sector omula kyenkugamba kubanga nze ni mwana wa munaku ovula kyenkugamba namanya mu kutegeera kwange nti procurement omuntu okugikolamu aba akoledde basically ya government otegeera kubanga it's government logistics byokoleramu kati Kasuku wano obuzibu buli nti omuntu ajoininga KCCA with the mind ngenda kulya sente singenda kolera bantu oba ngenda kolera gwanga ajoininga KCCA with the mind that ngenda kulya sente omuntu bamuwa contract mu kifo mwali mu technical wing nga ina mind nti hai nyumba yange mbadde sinagimala nene mama naye nino muzimbira nga tabesingide ku salary abesinze ku ddiiru tugende maaso kati ne wabaawo abali mu government ba mafias akakundya akatono okitiibwa mukulu tamale mirundi katera okwogerako nga ko tekasobola kuleka KCCA okutambula nga weina kutambula kati kano kakiyiseewo olaba sente z'enguudo ezo zaali sente newole ezo ezayogerebwako nti 1.4 billion zaali sente ki newole waliyo abatasobola ng'oli ali mu gavumenti nga tasobola kuleka sente ezo kuyitawo nga talina kyafunye kati mulimu ebintu technically nkulu edi byatasobola kuddawo okwogera n'abantu olaba bano ba EDB organization nabo bakuuma dispositions zaabwe nga balina bye batagenda technically kukunyonnyola abantu tugende maaso so nze point yange eri wano nti neggwanga lyali baddewoko nga teriina ne President Museveni nga watera okukyogera nti is a master in security amazima amatuufu nti ali master in security wabula social life ku ssaawa zino president alina okunoonya abantu abatuufu balina okuliringa nabo kati ku ssaawa zino president n'abamuyambako okugavaninga tunulira baministers bonna bonna otandika obatunuulira nobatunuulira emyaka gyabwe tunulira ebigendererwa byabwe tunulira emyaka n'ebigendererwa nga tunatunulira services ze bawa abantu baminister batulabe bati mu table nabeera mu cabinet nga bonna kumpi muwala wa Museveni mutabani wa Museveni mukwano mwana wa Museveni oseka kyentegeeza mobilizer wa Museveni nga baminister bonna batuna President Museveni nga taata jajja tebamutunuulira nga head of state okay kuba kumubuulira mazima onfuna kyenkugamba buli minister agezako ku attaining tayagala kunyiza president kubanga ayinza omunyiza ne batamuliza mukula ne batamuza be objective president mugamba mazima kubanga wonna mugamba mazima na taking amazima go kubera right now Museveni president omulamba ate jabade ayogera speech ye awulira bana Uganda tebawuliriza nnyo president we yagambye nti mwananchi president w'eggwanga adiringa ne mwananchi direct nenga waliwo ba ministers kati buli wababeeramu atunulira abantu abayagaliza abagala okuzimba akedi abagala okuzimba ewaabwe abagala saabagala ensi yaabwe Erias Lukwago alina amaanyi mayitirivu obwa meya buyina amaanyi mayitirivu yali badde anyonya ba investor twali badde ku ssaawa zino buli bukedde twali badde tumulabanga anyenya mikono na bameya b'amawanga malala yali badde investinga bameya abalala okujja wano mu ggwanga lyaffe yali badde akoopinga streets ennungi ez'amawanga malala gatambula gatya nkugambye Bungereza kebe New Year meya avayo n'agamba nti kati era abaana ba street bonna nabatadde wange mujje wange tuliire wamu omwana ava ku street n'agamba tugenda mu maka ga meya ofuna kyenkugamba meya amulina amumanyi abagaga b'omu kibuga tebaagala kuleka Erias Lukwago kugenda manyi lwaki kubanga munnamateeka si lwakuba nti agenda kubakyusiza wabula munnamateeka nti alina diiru z'abayambako ngenda kwewola mu banka nyambaako wano simanya ebintu byange era babayita bano bakasitode abatereka ebyapa mukugu nnyo mu ekyo kubanga munnamateeka custodian ofuna kyenkugamba batya bannange wennaavaako naye ate kye kino kyali baddewo mwami Kasuku nti ssaawa zino Lord Mayor yali badde ayimirira wamu nnyo omula kyenkugamba n'abo bavunaanyizibwa okuteekawo etteeka oba polisi nti buli kampani mu Uganda erina okubeera nga polisi erina okubeera ne main office mu capital city. So for you feel Lukwago is not doing enough. He has not done enough to transform or to change things in Kampala. Kati njagala nsoke togere bukano muganda wa Kasuku gomala oti emyaka 3 ng'oli mu Lubaga oli mu Makindye oli mu Kampala Central oli
oli ocheka kyengamba oli mukawempe ng'obuuka emyaka 15 ng'omwala gwamwe gwe gumu gw'obuuka omwala ne gujjamu amazzi ne guwunya bino feeling nti kiryoke tuyina ebifo bye tumanyi nti ebyo biwunya kati olaba ebwayisaawo waliwo bayita ku byennyanja ebwayise the whole place stinks smells waliwo wali eri ebusega kumbi ne roundabout ekifo kiwunya real smelling naawe tewali katale ati kyenkugamba nti wekaba weekali buvunaanyizibwa bwa meeya okubuuza why era ekizibu ekyo kitukoledde tutya emyaka 15 ne feel it's okay owulira kyenkugamba batekinicrats abali kale ogambye nti no batekinicrats bwe buzibu bakoze oluguudo amazima matuufu nange lemaani n'omukyala ali eyo ampuliriza amazima matuufu n'oyita ku luguudo Kasuku oyita ku luguudo olumaze emyaka 15 ompulira kyenkugamba naye nga olaba malamu nga ne imagine wakati wa malamu n'oluguudo luno ntiri ngaliwo yali oluguudo wetunuulira pavements tuli mu Kampala ndowooza waliwo eyagamba era newunya ne batekinicrats abali mu engineer gwe obeerawo otya nga towulira nsonyi mu mutima gwo ng'oli mu ggwanga lyo ng'era ogamba Museveni mubi nga drainages zikyali ku parameters nga zikyali kwegamba drainage obunene bwa drainage tebwenkanankana na namba z'abantu bali mu kitundu ekyo nti abantu bangi nnyo naye drainage ekyali ntono wogenda wane kwegamba mu bifo byaffe birimu slums ebyo byonna binoyagala Elias yaba abikolako birina okubanga bye bimusula ku muki kadali technical team yeekole ki ati kyenkugamba nti Elias Lukwago ajjayo ebiri ku ground byennyini y'omulimu gwe kubanga ateesa ne bano abantu be okubagamba nti bane let us prioritize okyegera kyenkugamba let us prioritize this kubanga ne bali batekinical bajja kugamba nti Lukwago ye mukulu waffe is our boss kati lwaki ogamba nti is our boss tekati nga ne boss wame naye akabira nti mwebazibu who is who baministers bano balaba abali ataki ku Kampala singa olemera ku kintu ekituufu muganda wange Elias Lukwago owulira kyenkugamba ensi egenda kukulaba nti kyolemeddeko kyekituufu abantu ne babeera mu byalanga gwe tovangayo wadde okugenda okulaga abantu nti bannange mulaba amalwaliro gaffe we gali twateekawo budget weeti naye gundi yannemesezza oli newaba technical nga yakulemesezza nga direyinze fayiro mu jeefu tujja mukuba omudomo tajja kusigalamu eyo office well kati kike njagala okulaga Kasuku nti bannakampala tebalina kubeera nakikwate nti Elias Lukwago yalina okuba meeya kubanga era si yasooka okuba era mbadde nnyonnyola muganda wange owulira kyenkugamba nga mugamba nti Kampala yali ebaddewoko n'omwami bamuyita Seya yali ebaddewoko n'owekitiibwa Sebaana zono yaliko jja wange era alina kinene kyeyayamba ku famire yaffe omula kyekugamba gyenva Bukasa Muyenga era famire gyenvaamu nnene owulira kyenkugamba babeta Kasirye Sendagire yali mulamuzi mu Bwakabaka bwa Buganda ofuna kyengamba jjajjange yali mulamuzi mu Bwakabaka bwa Buganda so njogera nga munnakibuga njogera nga awangalidde wano naye njagala okulaga nti Ssebaana Kizito yajja bannakampala nga bamulabanga omugagga ajja okusobola okuma obyobugagga bwabo abagagga baali mu kibuga ofuna kyenkugamba n'abeerawo ebbanga lyabaawo bannakampala ne basalawo ne baleeta omulala ne baleeta Seya najja nga bamulabira mu kifaananyi nti ono yabonaabona wamu naffe era yali mutembeeyi yali ajja tutegeera n'akola kyali akola oba oliawo kyamutawaanya technical wing omwami Lukwago najja nga amazima amatuufu looya yo mulimu gwe oli yali looya kyova labanga nakati ku ssaawa zino emirimu emingi gy'atera okukola gye tumulabirako gyabwa looya nti akola emirimu gye gyaba advocate naye kati njagala mujjukiza nti mwami Lukwago komawo ku mulimu gwo guno ogwabwa meeya tukulabye nnyo ng'okola bya advocate by'oliko nze Kasirye wadde nga ndi NRM nkujjukiza muganda wange wekinaaba kiganye tugenda kukujjayo bannakampala bajja kutuwa obwesige tukujjeyo kubanga obudde buno tukujjukiza kati njagala kuba wano muganda wange ku nsonga ya boda dakiika emu omukulu wa head of police traffic yavaayo n'agamba sifa balina obuvunaanyizibwa okubeera mu Kampala Kampala Metropolitan KCCA yeyina okutraininga abo abalina okubeera mu kibuga n'okuregulatinga kakitegeeza njagala tukube ekifaananyi kitulabe nga China Beijing nti nno waliwo omusajja n'omukazi ayambadde uniform nga tetiisa nga takutte muggo kuba wabula nga our direction yimirira yita wano ng'alina ne kawiso yimirira yita wano kola wooti
Obula kyenkugamba takutte muggo tagenda kuba wabula gwe ate nga naye simuli ndi parkinga wano soko nga ne wagamba ku parkinga tewaliwo parkinga tewaliwo nti no waliwo reserve yaba ku parkinga wabula kugamba parkinga tenga ku parkinga ku pavement teka kwenyini kwobadde nkubye nnyo kakati kiki njagala okugezako okulaga nti kitegeeza nti wali njagala kwebuuza kibuuzo Munakampala ali eyo ne KCCA mutubuulire ani omutufu alina okukwatibwa boda ayimiridde ku traffic kuba boda z'abaana bazikwata wali buli mande enzirawo neziyimirira neziba ziti nezibeeraawo kati mu police act erina okuregulatinga traffic law and order njagala kwesiba ku mateeka kati traffic kiba kitegeeza nti no traffic waba omungi alina eddembe ly'abantu abalala gyamenya kati police awo tujagala ng'ekolaganya wamu ne kubanga buli wa police ali mu Kampala ayina okolagana mu ne KCCA obula kyenkugamba mu mandate mu mateeka so kati zino piki z'abaana ze bakwata lwaki meeyo osirika amazima ddala ne bakwata epiki ne bazikwata obula kyenkugamba abaana ne babasiba Lord Mayor ya piki tabyogeranga ati kyenkugamba nti talina kubyogerako bwogezi abyogerenga kubanga oli munnamateeka nsinga nze ndiwa procurement ndiwa assistance agambe nti mazima ddala eno emandate yange nga KCCA nene ya mandate ya polisi kubanga ne polisi weekwata abantu polisi ekugamba mu mateeka nti weba ekutte eba egenda kukuba fine obula kyenkugamba fine okusinzira ku musango gwokoze eki gwokoze nga traffic ani alina okutukwata wa polisi oba KCCA wabanga KCCA kiba kitegeeza Munakambala alina okwagala ennyo Kasirye webanga KCCA gwampuliriza alina okwagala nnyo Kasirye Sendagire Muhammad kubanga singa ku ssaawa zino ofa kubanga waliwo omusajja omu gwe mmanyi bw'oyogera ku ntebe yakusindika luzira kati oyo alina njawulo ki nono gw'ogambye nti akwata banne olw'entebe Kasirye Sendagire buli weemwogerako wooti wepa Kamiliyoni twamulaba nga amwogeddeko Kamiliyoni tugenda kumukwata tumukasuke paka luzira oba otegedde saga ya South Africa ne bagikondensinga naye nga sebo omusajja amaliri kitegeeza gwampuliriza gwe maanyi gange oba gwe kunsuula si sente si kibiina gyenka wabula gwe maanyi gange oba gwe kunsuula omusajja agenda kunkwata omusajja agenda kunsindikira tiimu ye gyamanyi nti nno bano basajja bakolaki balwanyisa ge majege kubanga majege siga so for you want people to begin demanding things from people should demand rightful from the Lord things. Mayor. Yes jona badenda ba BBS ompulira ne balaga bwayise nga abantu ku ssaawa zino bakyakwata obubi ne babuteeka mu buveera ne babukasuka embeera twali twagivaamu okay omwala gwe bwayise gumaze emyaka Kasuku emyaka where are the contractors what period of time gye baali babawa Kasirye tuli kuki mu Kampala emyaka 3 mu reflecting emyaka 77 gye yajja as we wind up oh God Kasirye from what I've picked from him yagamba Lord Mayor alina okubeera accountable to the people akole plan ya implementing ebikyusa ekibuga naye bemubuuziza nti ate technical wing byetuwulira nti Lukwago is just ceremonial nanga nti eyo perception si kituufu si bwogambye ati bali bagambye une mukama waffe bagambye mukama waffe bagobe bakole ku recommendation ekiteke mu parliament kati buli boogera ku ED abantu bala bakisaka ne Lukwago ate abali mu office ya technical bebaani yamanya gaabwe balina mulimu ki in actuality bo bakola ki procurement ekola ki ani agituddemu gwe oteekawo otya n'ogamba kati kanko ekyokulabirako ani yawa contract omwala gwe bwayise amazima amatuufu ne gukolebwa ne gukoma halfway ne gumala ebbanga eddala omanyi tuyina endowooza embi muganda wange ba technocrats abaasoma tebali nga bwe nagambye nti tebakyakolerera ggwanga bo bakolerera ddiru nti ekole ki kati bagenda ne badireyingisa obula kyenkugamba oli nadireyingisa omulimu ng'ekigendererwa kiri kimu ompulira oli nadireyingisa omulimu ng'ekigendererwa kyakwongera kufuna nti apartment yange tenaggwa kanyongeremu batwongere period kati awo oyagala Lukwago ave yakuviirayo ate nga si kucekinga kukyogerako bwogezi kufuna buwagizi kubanga mwami Lukwago alina akakokodyo nti okwakola ne bali oli mu kizimbe kyekimu nabo yita idi yogera naye mugambe mpisizawo omwana wo gundi ne gundi kola recommendation ulaba nga waliwo kyotateredde genda oze mu kanso oba nnyonnyole ulaba nga tekimukoze tekimala muwandiikire minister ni nodaawo nolwanyisa abantu ng'olwokubanga oyagala popularity abanayuganda tina mwe mutuggyeko olugezigezi
mutujeko olugezigezi olw'okulowoozesa abantu nti no be bakola bokka olw'okubanga bavudde ne balwana bajja genda mu maaso nga bamala emyaka nga tebalina kye babakolera. Let us demand rightful things that can change our country. Omwala gwaffe mubi muyimirire mugambe omwala mubi mwekalakaaseeko mugende ku kanso mugambe lwaki omwala mubi mulabe batebagukole. Muteekeko pressure mukiteekeko ku kanso. Sikunga bantu njagala nkwate bulungi sikunga bantu naye bannayuganda tuyina lwaki omuntu avaayo n'agamba nti President Museveni mubi era tugenda ku nguudo twekalakaasa n'atavaayo kugamba nti nno omukulembeze wange ku kyalo mubi lwaki tuyina omwala ogubaddewo ebbanga lyonna gwe kanso gwe Lord Mayor olina okubanga right now oyita bachairman bonna bonna bawa NRM basi wa NRM n'otula nabo n'oreflectinga n'ogenda mu byalo byabwe n'ogenda emulago gende bwayise gende erubaga gende machide gende wa kolagana nabo nga waliwo streamlined kakati oli agenda gamba kaseta sobola bwa Mayor ani yagamba wasomera ki ati nga lwaki Kasuku nga lwaki nasomera kola ki Kasuku nzo nali nsoma sasomera funa sente okitega kingamba nasomerera kuweereza gwanga lyange nkiddemu kyenjogera kati awo omuntu alowooze nti bidi byonna byogedde lwakuba osobola okwesimbawo politiking omuntu ye kati kankuleze Kasuku manyi kino kankikubulye kino ate nga njagala kubeera honest wobeera mu society abamu tetwagala kwesimbawo lwakuba twagala kujjako baliyo abamu twagala kwesimbawo olw'okulaba nti ebintu tebikyuka emyaka 13 kati nze kinnuma ntegekera mwana wange Wukasha wabula kyenkugamba ekisitegekera mwana wange Wukasha kumutegekera bya bugagga wabula njagala abeere mu society asange ensinga nnungi kwegamba twogere ku Kampala nga Kampala waliwo mu feeling ne Kasuku waliyo abantu abali mu byalo ng'agamba Lusa ali Kampala Irene ali Kampala Joffrey ali Kampala naye ng'ali mu byalo ali much better than Joffrey ali mu Kampala eddo omuntu eyagenda nga mu Kampala was a point of opportunity. Nze Kasuku nkyagera nnyo nga nkyogamba abantu tondaba wano kuba nti nasoma neesomesa I'm a self-man made ekibuga Kampala manyi streets zaakyo manyi ennaku eriko anko manyi omwana asula ku luguudo lwaki asulako abaana abo tebalina baluganda era kino njagala nkigambe gwe munnayuganda wenna ali eyo nze Kasirye nfuuse muganda okuba kati bundabidde era n'ennamba yange eri 0787 446 gikubeeko nja gikwata ndi muganda wo abaana babasiba abaana bava balina embeera gye bakuliramu etanyuma abasinga wano e Kampala olw'ebizibu ebyenjawulo taata yafunye omukazi omulala omukazi nanemesa ewaka mwana nenkita nengenda ku bbala neeyiye kakati omwana akula talina muganda we nyina yamuzaala yekka talinaayo wa luganda talinaayo amumanyi abantu bamuyitako buyisi olw'embeera n'omulowoozesa nti mubbi olw'embeera gwe bagambye buli ali akakoola bamuyaaye gwe bagambye buli ali akakoola are you sure nti abamuyaaye omwana ali akakoola just to change his agezeeko alabe the next day akakoola ke kasigaliza omuwa hope nti mwana ekiddako kiki nafuna omukisa nafuna weenyiga akayumba ka mitwalo 3 omwana ne gumuyitangamu amazzi ne gamuyitangamu kyekka n'omulira akajeje mantino simanya Elias Lukwago atukolera kale notunulira endomondi. I'm talking about that kid. Ocheka kyengamba njogera ku societies eziri mu slums noyita mu kifunga nawe okimanyi nti mwana ekifo kyo si kituufu ompulira kyenkugamba si kituufu buli wabayayi bajja kunzika kama akasimu kesi enemala emyaka gyonna 15 nga tesobola ngadde okupulaninga okuteekawo security lights mu mageto ompulira kyenkugamba ebintu si bituufu tata w'abaana abantu balina kye bayita housing nkugambye enamba yange njiwadde abooluganda bange abooluganda wange abafaanana nawe bati omwana bamukwata kankubulye Kasuku ne bamutwala ku poliisi nga talinaayo muntu gwasobola kubira simu kujja mmotaasi nti mwana kale jangu owulirize kale bankutte nejangu kubanga mwana nze nkwatibwa ndi mukaguli bankutte ndi munda nesiinaayo muntu kesisi eyalibadde yina office namba kuba n'abaana b'e Kampala abasoma yali badde kale newe kati nkubulire ekisinga okwewunyisa omuntu eyasoma n'omugamba nti ngenda kuwa kanaana n'omugamba nti ngenda kuwa 2 ngenda kuwa lunch yokka teekawo office ogambe nti ba volunteers abaagala okuweereza bannakampala ngenda bawa lunch yokka mu gye bagenda kweyiwa nga they are willing yali badde eteekawo okurehabilitatinga abantu bano okwogera ne bannakibuga yali badde bateekerawo kale neekaba sente ntono nnyo ne bagamba mwana zino zigenda babeerangamu okufa ku bantu ye issue yange omwana bamusiba ne bamutwala ku poliisi
nga tayinayo nkugambye muntu ne bamutwala paka Luzira nga tayinayo muntu no avayo gamba nti nze yo mumanyi 0786 Oula chingamba 087 ngambye 0787 446 745 nze mfuse muganda wammwe tunasukka wao producer Ronnie tetujja sukka wao mukulu Kasirye it's a pleasure seeing you Sebo oyogedde ebigambo anko twezimba nze njagala omuntu antunulire because nze njogera mu ggwanga lino wembanga nine namba ya speaker nga nine namba ya baneni nyizo kuba siri mu position kubanga temunnanteekayo naye kankozesa omukisa guno nga nkyaliwo nkyuse kyensobodde so wennaavaawo abakajjadde we banansiba abakajjadde we banankuba abakajjadde we bananzijawo munanjulira nti ayogera so Kasirye Sendagire Muhammad ya believing anti so many things are wrong in Kampala but the leaders badde nnyo mu politicking no creating a perception according to him these are his exact words I'm using okusinga okukola service delivery. The discussion continues. Ko wansawo ojja kuba otekawo comment yo in regards to what he's saying n'endowooza yo tubere nga tugisampolinga. Twagala okuba nga tuleeta abantu ab'enjawulo benalinga betwalinga tukyali namanvaawo baatugamba nga nti create your own celebrities. Twagala creating abantu abatali ba bulijjo nga nabo balina endowooza eyaabwe eyinza okuba eyawukana ku iyo naye ng'ate nayo twagala it's okay aleze bayine kankubulire era platform ngenda kuba njiwanya abantu gwe naatulangamu naye nanga alina ekyenjawulo ye kyaleeta okusinziira ku ye nga bw'abeera alaba ebintu so oyinza okuba nga oli muwagizi wa Elias nga you don't share the same sentiments with him oba gwe ng'olowooza nti Elias alina kyakoze aleze bayine kankubulire ate abaneganda balina ensobi ng'ojjanga tulaba balowooza akola yo yalinnya ku kimotoka ne bamukwata ne bamusiba kankubulire abantu ba staging eyo bibeera stage D nti ne bamukwata ne bamukasuka ku kimotoka kati tugenda mu kalulu abasajja kunga ategeeza kanneekalakase bankwate mundabe munzizeeyo ngende ndye yekunga wampulidde kwa nonga mpaana Museveni nti wano okoze bulungi President Museveni ebbanga lyamala nga ye nga tafuddeyo Kampala nga wati wafaanana nkulayira tagenda ku reflectinga myaka 37 gyabaddewo nkugambye tegigenda kubeera reflected wadde gwe eddoboozi lyawe wadde nga mwagala nnyo mukama wange emyaka 37 tugirabira nnyo ku kibuga kyo kifaanana kitya n'ebibuga Capital City. Until next time mubeere bulungi mweraba.